Wanakamwanyi kaliwo, wanakamwanyi kaliwo, katumanya kukalima. Nze ne famire yange tumaze kankana era netusalawo tupositinge Prince Hamid. King Saha yeyongedde okubeera nga asomesa oluyimba ekimala laba leero ayimbye n'obuti bw'emmwanyi ku stage e Masaka ate nga Shiba Kalungi abawagizi be munnange bamwomeesenga laba kye bakoze ku TikTok esayidi eno pampita Geminati sinzira ku Geminati yogi ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonaba n'okusubscribinga nakyo kibeera kitambuya ddala bulungi nnyo kakati munnange kansooke nkutandiseko n'akatambi munnange aka King Saha olunaku olwaleero asazeewo kubeera nga afuna obuti bw'emmwanyi munnange ate ayongere okusomesa oluyimba ekimala wali munnange ate e Masaka omwana kye yakoze e Masaka abantu nabo bazze mu bungi okukamalako obumazi esayidi eno e Masaka era nga bulabaawo mu katambi bwe kityo. Nikamulinga kaliwo, nikamalira kaliwo, na nikapamba tunuka. Bana basajja bajjawo, era byonna okubizisa. Ate kolubagambako nti omuyaye mwakubwa. Buli kimu kakimanyi, emituni gy'abamimanyi basalawo okuziriga. Ikolubagambako, empimo ziruma. Wano enguudo zaaliwo, laba zonna okubomoka. Buli omu ayigulwe, wano bategeka bugagga bwabo abasajja twabata. Twagala batuleke, twagala bagende kati pulani tusala. Banange bantu baliwo balinange. Oyo nno ye mwana mulenzi nno King Saha yeyongedde okubeera nga akakasa oluyimba ekimala bwe kityo esayidi eyo kati munange kankujjeyo ew'omuyimbi King Saha kakati waliwo munange wali obubaka obuli mu kutwedinga ennyo ku mukutu munange ate ogwa TikTok ate nga wetumanyi nti no TikTok ate wali ebeera ekikwasaganya babeera bakikwasaganya ba TikTok kakati nno waliwo eddoboozi libadde liri mu kutwedinga jjukira nti nno omukyala Shiba Kalungi yavuddeyo munnange naggulirawo mutabani we munnange ate TikTok account era nga Amil munnange osobola omunoonyerezako mutabani wa Shiba era oba nga omufuna wali ate ku TikTok bulungi nnyo video zonna zibeerayo ate munnange ne weerabira ate ku mwana we era nga ku sayidi yemu mwana muwala Shiba Kalungi akyali wali Canada era nga munnange munoonyerezako nenzuula ate esayidi eno nga bafanzi be munnange nga ate bamumisinga okamala bamisinga mwana muwala Shiba Kalungi soka owulire ate munnange mu ddoboozi eryo. Nze ne famire yange tumaze kankana era netusalawo tupositinge Prince Hamid. Bannange tupositinze Prince Hamid munnange nze ne famire yange nga bwe tulinda Queen Shiba bw'anaakomerawo mukwano. Tumulinza ajja kudda era mu bbanga eritali lya wala agenda kudda. Nze ne famire yange y'Abashibaholics tusazeewo twegumye tugire nga tupositinga ku music maama gwe yatulekera tupositinge ne ku bifaananyi bya poliisi. Jjukira nze ne famire yange tumaze kankana bannange. Naye nga weekyo munnange ate bwe kitambudde wano ku Geminati yogi ngenda kusaba video gimpe like obeera nga tonaba n'okusubscribinga jjukira nti n'osubscribinga obeera ofuna notifications ku video munnange ate eziba zizze empya wano ku Geminati yogi ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso eyo n'ezi update endala bwe kiti.